nga 3 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1914 Lutikko ya Sacred Heart Cathedral oba St Mary's Cathedral Lubaga yatandika okuzimbibwa nga Lutikko enkulu mu ssaza ly'e Kampala. Mu byafaayo bya eklezia mu Uganda ebalibwa nga Lutikko ey'omunaana ate eklezia ey'ekkumi okuva abaminsani lwe bajja mu Uganda mu mwaka gwa 1879. Wabula nga sinnakubuulira ngeri gye yazimbibwamu, kansooke nkubuulira engeri eklezia eno gy'ejjamu mu kifo kino. Mu mwaka gwa 1879 abaminsani abafalansa okuli Reverend Father Simon Laudel oba Mapeera ne Brother Amans bwe bajja mu Uganda batuukira ku mwalo gw'ekigungu Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso. Oluvannyuma bano baagenda okusinkana yali abawandiikira ebbaluwa okujja mu Uganda okubunisa eddiini mu bantu. Kabaka wa Buganda owaasatu Ssekabaka Mukaabya wa Lugembe Kayiira Muteesa ow'olubereberye mu lubiri lw'Emmengo. Bwe batuuka wano Kabaka Muteesa n'abawa olusa okusigala kuno n'okutandika okusomesa eddiini n'abawa ettaka eribya mu Kyaddondo nga bwe tuyimba. Mu nsinkano eno Reverend Father Simon gye yafunira erinnya lya Mapeera, wabula tebaakoma kuno. Kabaka yabawa olukusa okutandika okubunisa ekigambo kya Katonda era n'abawa ettaka e Nabulagala mu divisioni y'e Rubaga okuzimbako eklezia. Kabaka Nabulagala bw'oyimba oluyimba olwo olwa Mapeera n'amaaso batugamba nti bamusanga wanaabawo ekyalo erubya mu Kyaddondo Nabulagala kati. Ssekabaka Muteesa yabawa. Eno bagyeyambisa okuva mu 1879 okutuuka mu 1882. Mu budde buno Uganda yali emaze okufuna omusumba oba bishop. Kino nno kyali kitegeeza nti walina okubaawo eklezia ya Lutikko oba Cathedral omusumba walina okutuula, era mu mwaka gwa 1885 abaminsani bano baaweebwa ettaka e Nalukolongo, ekifo ekimanyiddwa ensangi zino ng'amaka g'abakateeyamba okuzimbako Lutikko. Uganda yali emaze okufuna omusumba bishop waayo alina okutuula wano, ekitegeeza nti eyo yali eklezia ye, we waali Entebbe kwatuula ng'alamula essaza lye. Entebbe eyo bishop kwatuula ng'alamula essaza, kakabeere kasitu, kakabeere ka mwasajjute, kebeere tugiyita bench, eyo ye cathedral. Kyokka olw'entalo z'eddiini ezaali ziyinda ebiseera ebyo Lutikko eno yayonoonebwa mu mwaka gwa 1888. Minsani eyo yayonoonebwa ne cathedral eyo neyonoonebwa. Waayitawo omwaka gumu n'ekitundu, olutalo Abakristu ne balwanagana n'Abasiraamu ne baluwangula, ne bazzaako Kabaka Mwanga ku Bwakabaka. Oluvannyuma lw'Abakristu okuwangula olutalo luno, Ssekabaka Mwanga yasalawo okuwa abaminsani ettaka eddala e Nabunnya mu divisioni y'e Lubaga okuzimbako Lutikko ey'okubiri. Olwo ne ziba nga ziweza eklezia 3 mu ggwanga, wabula n'eno teyawangaalayo bbanga ddene. Ne bazzaako Kabaka Mwanga ku Bwakabaka, kati awo n'abawa Nabunnya. Nabunnya wali wansi bagenda okuzimbawo eklezia ey'okusatu naye ye Lutikko ey'okubiri. Kakati Lutikko eyo nayo nkulu tebaalwawo. Olw'okuba baali baakola dde enkessi ku ttaka eryaliko olubiri lwa Ssekabaka Mwanga ku kasozi e Lubaga, Mwanattu baanywereza ddala obwagazi eri Ssekabaka Mwanga era olwali okumusaba ettaka lino bazimbeko Lutikko teyabakalubiriza yadde. Kabaka Muteesa yali aluvuddemu kuva mu 1881. Kakati abawa olubiri olwo baamusaba n'alubawa kuba Obwakabaka bwali tebukyalweyambisa nga lubiri, n'alubawa. Naye abaminsani bo baalinamu ekyama mu lubiri luno kuba mu kifo kino we baali bafunidde olusa. Mu mwaka gwa 1891 abaminsani abafalansa bano baasalawo okuva e Nabunnya ne bazimba eklezia ku kasozi e Lubaga, era eno yafuuka Lutikko ey'okusatu. Wakati w'omwaka gwa 1913 olusozi luno lwazimbibwako eklezia eziwerera ddala 6 naye nga teziwangaala olw'entalo kw'ossa n'ebibamba ebirala ebyali bibalukawo. Ezo Lutikko 6 ku kasozi wano zizimbibwa naye zaayonoonebwanga oba laddu bwe yakubanga, olw'okuba nti zaali zizimbiddwa n'essubi ne zaaka, oluusi ne human era, waliwo n'emu eyayonoonebwa earthquake, musisi. Oluvannyuma nga zino zikooneddwa, omusumba w'ebiseera ebyo Henry Stretcher, Abaganda gwe baakazaako erya Stenseera, yavaayo n'ekiteeso ky'okuzimba Lutikko ey'obuwangaazi eweesa ekitiibwa era ng'eri ku mutendera gwa nsi yonna. Awo tulina okuzimba Lutikko nga ze tulaba e Bulaaya.
olukiiko lwatuula era ne batandika okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okuzimbamu Lutikko eno nga kino kyabatwalira emyaka kumpi 10 okweteekateeka. Mu mwaka gwa 1911 Brother Haman omu ku ba White Fathers yaggulawo essomero li St. Joseph Technical School ekisubi okubangula abazimbi n'ababazi abaali bagenda okuzimba Lutikko eno. Oluvannyuma nga kizuuliddwa nti bano baali babanguddwa bulungi, abakulu baasalawo okusooka okuzimba eklezia y'ekisubi kati mu budde buno emanyiddwa nga Kisubi Parish, era kuno kwe baagereza okulaba engeri gye bagenda okuzimbamu Lutikko y'e Lubaga, era okuzimba kuno kwakulemberwamu Brother Cyprian. Bagenda noga nti tujja kutandikira ku yo yennyini kasooke tuzimbewo eklezia modo y'eklezia y'ekisubi ekisubi Parish, era olaba bagimala mu 1913 bagizimbira ndoze emyaka 2 bagimala 1913 nga balabye nti byonna bye bagezesezza kisoboka ne batandika 1914 ne batandika okuzimba. Nga bamaze okuzimba ey'ekisubi mu mwaka gwa 1913 batandika okuzimba Lutikko y'e Lubaga gy'olabako kati. Ebyazimbisibwa okuli bulooka n'amategula byakolebwanga Nalukolongo n'ekisubi. Kati akageri gye wataali bidduka abakristo baakozesanga mitwe gyabwe okubisomba. Amatafaali gaawumbibwa Nalukolongo, amatafaali geetikkibwa ku mitwe okugaleeta eno, amalala ago naddala g'olaba agatali gana amangu okuba ago gakobebwa Kisubi. Wabula waliwo ebyali bijjibwa mu mawanga g'ebweru okugeza ng'emiti egyazimba Lutaali gyaggyibwa Bufalansa, ebyazimba akasolya byaggyibwa mu London mu Bungereza n'awalala. Nga wayise emyaka kumpi 11 kyaddaaki Lutikko eno yaggyibwako engalo era neggulibwawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 31 Oktoba 1925 n'etuumibwa erinnya lya Sacred Heart St. Mary's Cathedral. Sacred Heart Cathedral yafuulibwa essaza ekkulu ery'e Lubaga mu mwaka gwa 1953 oba giyite Archdiocese, nga mwe mwava essaza ekkulu erya Kampala eryatondebwawo mu butongole mu mwaka gwa 1966 okuva mu ssaza ly'e Lubaga eryayawuzibwamu amasaza 3 okuli erya Kampala, Kiyindi Mityana mu mwaka gwa 1981 ne Kasana Luweero kw'ossa ne Lugazi agatondebwawo mu mwaka gwa 1996. Naye Archdiocese Kampala ezimbiddwa ku Archdiocese ya Lubaga. Twalina wano Archdiocese ya Lubaga ng'eri tulina Kampala Diocese. Kampala Diocese y'ensambya. Omulimu gw'okuzimba Lutikko eno gwamalawo ssente za kuno emitwalo 49 nga mu biseera ebyo zaali buwanana bwa nsimbi, nga ku zino bannayuganda baasondako emitwalo 87 olw'Abakatuliki okuva mu Europe, Canada ne America ne basonda endala. Kati nga bw'otegedde ebyafaayo by'okuzimba Lutikko eno, neeyungaako olunaku olw'enkya mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukutuusaako emboozi endala mw'ogenda okumanyira lwaki Lutikko eno yazimbibwa bw'eti na biki ebigirimu. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.